Atenderezebwe aweebwe ekitiibwa omulokozi waffe Yesu Kristo oyo mulungi atukuumye nga tukyali balamu n'okutuusa olunaku luno olwaleero. Kwanirizaako omulabi wange owa puroguramu Bayibuli egamba ki webale kutuukira mu budde ojja tubeewo mu kuyiga n'olunaku olwaleero luno. Kansooke nkukulisa omwaka webale kuyita mu mwaka 2024 ne Katonda n'atuyingiza mu mwaka 2025 nga tukyali balamu. Weewaawo tuyinza okubaayo abali mu bukosefu, abawenyera, abasobeddwa, abafiiriddwa n'ebifaananako bwe bityo. Byonna twagala basaasira muti Mukama abasaasire abavvuunusa embeera eyo. Naye katumwebaza kubanga atukokosezza n'atuyingiza mu mwaka omulala. Ate katulabe nagwo bwe gunaatambula ne gye gunaggweera. Kyetuva twebaza Katonda waffe kubanga ye aba mulungi ebbanga lyonna. Ate era njagala okwebazaako mu ngeri enjawulo nti webale kwekumira kweno Terefayina 3ABN eyigiriza, esomesa ate ng'ebuulira enjiri okulaba nti tubeera abantu abajjudde mu mwoyo, mu mubiri ne mu by'okweyimirizaawo nga twekuuma tuli balamu ate nga tukola obuvunaanyizibwa bwaffe obwatuyitibwanga abantu okwebeezaawo n'okuyimirizaawo abo be tulabirira. Kale nkwebaza webale kutuuka mu puroguramu eno jangu ne Bayibuli yo. Leero omwaka tugenda guggulawo nga tusoma bikolwa by'abatume. Bikolwa by'abatume essuula ey'omunaana tugenda kujjayo ennyiriri 2 olwa 34 n'olwa 35. Bikolwa by'abatume 8 34 na 35 agamba bw'ati: Omulaawe n'addamu Firipo n'agamba nti nkwegayiridde, Nabbi yayogera ku ani ebigambo bino? Bibye yekka oba bya muntu mulala? 35. Firipo n'ayasamya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Olidde ebigambo by'omukwano. Omusajja omulaawe yali yeebuuza nti Nabbi bigambo bino bye yali ayogerako bikwata ku ani? Firipo naye n'abeera mwesigwa n'amubuulira ku Yesu. Kakati Bayibuli egamba ki nga puroguramu? Yajja lwa nsonga eyo yennyini okuddamu ebibuuzo ebifaananako bino ng'eby'omulaawe bye yeebuuza, ng'abulaba ebigambo eby'obunnabbi by'atategeera. Naye Mukama abeerawo n'ekyokuddamu kye kubanga mu Bayibuli mwokka mwe tusanga ebyokuddamu era mwe tulabira Yesu. Naffe tulina ekigendererwa ekinene nnyo eky'okulaga Yesu, okumutegeera ng'omulokozi wo, okumutegeera nga Katonda wo, ate okumutegeera nga Mukama wo, naye n'okusinga byonna okumutegeera nga mukwano gwo. So jangu tuyige kubanga kyansonga okubuuza. Ababuuza ebibuuzo bye mutuweereza tweyanziza nnyo mutukola bulungi bali kukoma puroguramu eno ng'etambula. N'olwaleero tulina bye tuteeseteese, kansubire nti nno binakukola bulungi. Maureen Namutebi nze ntuula mu puroguramu eno gikwanjulira ate era nga sigibeeramu nzekka, mbeeramu n'omuddo wa Mukama gw'abeera atusindikidde. N'olwaleero Mukama atusindikidde omusumba waffe Ivan Ssebaggala Samwiri. Sebo tsanisa okulaba. Amiina nnyabo. Esebo. Nange neesiimye okubasanga. Amiina. Mbaaniriza mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Musumba kulikayo. Mukama yatukulembedde. Kulikayo gye watambulira n'otumalirako eyo omwaka. Kituufu, omwaka tugumalira eyo. Esebo. Twabadde bweru wa ggwanga Uganda. Amazima. Naye Mukama tumwebaza kubanga yatukomezaawo bulungi. Biseera bye twaddiramu twawulira ennyonyi ezaagwa ezaawera. Ebiseera byali bizibu nnyo. Olw'ekyo kisa kya Katonda. Kyokka n'owulira okugwa nga naawe nkyogenda kulinnya obanga naawe otuuka. Ndowooza nti twebaza bwebaza kisa kya Katonda kubanga yasobola okutukulembera tukomawo bulungi. Twagala okwebaza omuweereza wa Katonda Yobu Kimbugwe bulijjo okuntulira mu puroguramu eno kubanga twasalawo tuweereze bangi sobole okubeera nga puroguramu eno ebeera etambula buli kiseera. Era tumwebaza nnyo Ssebo Musumba yeebale nnyo yeebalire ddala okukkiriza okuddamu ebibuuzo by'abatuwuliriza. Olw'ekyo abatulaba mwenna mulaba Musumba wano Yobu oyo tukolera wamu era ebibuuzo tubiddamu mu ngeri y'emu. Olw'ekyo nsaba Mukama atuwe omukisa nga tweyongera okutambuza puroguramu eno. Ate naawe ne nkwebaza okukuuma mwaka tigwakomeka guno.
Sigwa kusatu kati oba tutandise gwakuna tugenda mu gwakuna mukama wakisa amina Musumba kantwala omukisa guno okwagaliza omwaka omujja kituufu bannange mukama affe yeebazibwe naye kwagaliza omwaka omujja kituufu bannange emirembe ogw'essanyu manyi gujja kujja n'ebisomooza naye tunywere mukama waffe mu lyato mwali 225 w'obuwanguzi bwe tubaagaliza ate era ngwagwa kusomooza kubanga mulimu ebisomooza ate era teryajja kuwangula nga tasomoozeddwa amazima gennyini ate ebisomoozo bw'otabiwangula kitegeeza osigalidde kati abaatya okusoomoozebwa omwaka oguwedde tebalina kye baakola era tebaagenda mu maaso naye nga boogambye nti okusoomozebwa mwekuli abo bonna abagenda okufa esinga mu maanyi ga Katonda bajja kuwangula omulabe waffe kulamusizzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu mukama yeebala 10 okuyita 2024 n'akutuusa 2025 ng'oli mulamu mwebala okutugoberera mwebala okubuuza ebibuuzo mwebala okutwagala mukama abawe omukisa tubasaba n'omwaka guno weetuli mukama akyatuwadde obulamu mweyongere okubuuza ebibuuzo bingi ndakuba bamu babiddamu olina akiddamu emirundi 5 twakiddamu 221 nekikomawo 222 nekikomawo paka 224 naye tumanyi nti abapya bagenda beeyunga ku puroguramu eno olwekyo gwe sigala ng'obuuza naye namwe ababuuza ebibuuzo ebipya mwena tujja era bijja kwanukulwa mmwe mutukuumira wano bwe mutabuuza tetulinawo mugaso olwekyo tusaba mukama bannange abatuweera ennyo omukisa twagala okwebaza 3ABN mu ngeri y'enjawulo okutukkiriza okuweerezaako ku mayengo gano ne mu maaso ga kamera zaabwe omulimu guno munene waliyo abaguliyo emabega abateebaka okulaba nti gwosobola okulaba byolaba tetusobola kwerabira kwebaza bantu abo olw'okukkiriza omwaka guno ne tukolera wamu nabo era tusaba mukama abongera amaanyi nabo nga baweereza mukama yeebale amagezi n'obusobozi amiina tweyanziza nnyo mikwano gyaffe ababeera emabega wa kamera mukama batuweere mukisa naye kampiseewo n'okukubiriza amakwano gwange gwe yakatweyungako ng'oli mupya ku program Bayibuli egamba ki manyi musumba akyogeddeko tulina ebibuuzo bye tufunanga naye birabika byaddibwamu dda ate ne twesanga nga tubizzeemu ng'emirundi 3 2 kati njagala nkubiriza mukwano gwange gwatulaba bw'obeera nga waakatweyungako Bayibuli egamba ki sitowa yaffe ejjudde tulina ebibuuzo eby'emabega eyo ng'ate programs zaddibwamu bulungi nnyo bujjuvu mbadde nkusaba nga nkwegayirira nti ddayo okwotukyalireko oteekamu ekigambo Avento Productions ng'ogenze ku YouTube bw'omala okiteekamu noonyamu Bayibuli egamba ki typing ekigambo Bayibuli egamba ki egenda kukugirayo programs zaffe okuviira ddala kuyasookera ddala kale ojja kwesanga ng'ebibuuzo ebimu by'obuuza mukwano twabiddamu dda naye nga tonnaddamu kubibuuza sooka okyaleyooko then bw'onoolaba nga tetulina kye tuzzeemu obituweereze naffe onootwanguyiza omulimu tweyanziza nnyo tweyanzeege Musumba tugenda kugulawo n'okusaba nga tetunnabuuza kibuuzo kisooka tukwebazizza Katonda kubanga ggwe nannyini kisa weebala okutuyisa mu mwaka omukadde otuusizza mu guno nga tuli balamu otukkiriza nate okuweereza tusaba nga twegayire otusaasire tusobole okuweereza obulungi ogabiriza obutubeere n'amagezi ebiva gy'oli ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye Amina. Musumba omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo yakisimbuddemu kubikkulirwa actually yagambye nti nsaba kuntegeeza amakulu agali mu kubikkulirwa 12 essuula eno eyogera ku mukazi n'ogusota kituufu dragon yes kati ayagala tumuyambeko amakulu kyagali mu kubikkulirwa 12 twagala okwebaza eyabuuzizza ekibuuzo ekyo ebibuuzo by'obunnabbi bizze bibuuzibwa naye nga tugezaako okubisindiikiriza bijje mu puroguramu z'obunnabbi obutafaananako na bibuuzo birala byonna oba na kitundu kirala kyonna kya Bayibuli obunnabbi si kyekintu kye balondoowamu olunyiriri Bayibuli erina kituyita Genesis y'engeri ebiwandiiko bino gye bisengekebwa mu ngeri zaabyo waliwo ebiwandiiko ebyangu okusoma kati kangeze singa oba osoma Zabbuli ng'osoma ngero ne bw'osoma olunyiriri lumu lutandika ne idea ne lugifundikira
Tewetaaga na lwakubiri okutegeera ekyo ky'osoma. Naye ate bw'ogenda mu njiri naweesanga ng'olina kusoma mu passages togwa bugwi n'olondayo kamu. Yesu olugero yalwogeranga lulamba kati tosikaamu kamu kamu kokka n'ogenda nako weetaaga passage yonna okuyiga. Ate waliwo ebitabo nga byafaayo kati ng'okusobola okutegeera ekitabo ky'aba Ssekabaka ate weetaaga okusoma ebitabo ebibisooka n'ebyafaayo bya Isirayiri. Kale Bayibuli erimu engeri bwe zityo. Naye kale bwe kituuka mu ngeri ey'obunnabbi okunnyonnyola kuba kugazi. Togwa bugwi ku lunyiriri nti ensolo kati n'oba ng'otegedde amakulu kubanga ebigambo ebiwandiikiddwa mu lulimi lw'obunnabbi bikweke. Kati omuntu ate ekigambo ekituufu. Ekigambo okuvumbulwa kitegeeza nti omuntu agenda kutwala obudde si kusoma Bayibuli yokka naye asome ne mu bitabo ebirala, asome ne mu byafaayo, asome ne mu science. Kati okuddamu ebintu by'obunnabbi musomo. Kati ensonga lwaki ebibuuzo bwe bityo tubadde tutera kubiddamu kubanga bijja kulya programu zaffe zonna. Kati ekibuuzo ng'ekyo ekyakubikkulwa essula 12 kitegeeza nti tulina okukola series eziweranga 20 20 programs. Omuntu okutuukira ddala ku kutegeera kikitegeeza. Lwaki tukola 20? Kubanga obunnabbi bulinga nnyumba. Bw'oba tozimbye musingi byonna byossaako waggulu biyiika buyiisi. Kati okugamba nti ensolo kyekino nga bwe nkyogedde bwe kityo simple as it is tosobola kukitegeera kubanga weebuuza lwaki akijjaawo, lwaki agambye ggwanga lino, lwaki agambye ensonga eno. Kati ebibuuzo by'obunnabbi bino tubanga tetubinnyonnyola nnyo ne tubajuliza programu eri kubanga era wano ku 3B eno programu namba ey'obunnabbi era ojja bbabulira omutwe gwayo. Omuntu asobola okuyiga okuva ku ssuula esooka ayiga ey'okubiri ayiga ey'okusatu kati alagera tukwa ku y'ekkumi-n'ebbiri nga mumanyi nga tekyali kyasoma ng'ate olwo yakamanyako kitono ku bingi ebiri mu bunnabbi. Kale no ensonga lwaki ebibuuzo ng'ebyo ngenda kukyanukulamu katinitini okumuwa ekifaananyi naye siyinza mukakasa nti nkizzeemu mu bulamba wajja kusigalayo ebibuuzo ebirala bingi ebinaabitaddiddwamu. Naye tumusaba agende ku programu yaffe ey'eddoboozi ly'obunnabbi. Abasumba bali abaasomesa obunnabbi ne busensulwa bino ne bisobola okutegeereka. However olw'okuba nti yabuuzizza katumuwe ku kifaananyi ekyakubikkulirwa 12 kikyetegeeza. Ekisooka ekitabo kyakubikkulirwa kigwa mu ttuluba eri ebitabo eby'obunnabbi obukusike. Tulina obunnabbi bwa mirundi 2 oba ekika ky'obunnabbi kya mirundi 2. Tulina obunnabbi bwe bayita classical prophecy. By the way ekigambo obunnabbi kitegeeza bulanzi. Era Bayibuli yange eno ekika kye nnina eno gyondeetedde leero eno gy'olabye najjagala nnyo eno ye muyita mulanzi. Kakati ekigambo obunnabbi kitegeeza kulanga. Tolanga kyayita olanga kinajja. Kati mu Bayibuli tulinamu obulanzi. Kubanga ekigambo ky'obwannabbi kiva mu kigambo kya Lwebbulaniya navi. Naye katwaga tukize mu Luganda omulanzi oba okulanga. Kati obulanzi bwa mirundi 2. Waliyo obulanzi obuyitibwa classical prophecy oba obulanzi obwangu obw'ekiseera ekyo obutegeerekeka nga tebuliimu bubonero newankubadde emiwendo emikusike obutuukirira ku bantu abo bennyini be bagambye ng'ate butegeerekeka bulungi. Gamba bw'ona asoma mu Bayibuli ojja kusoma mu bannabbi abaawandiika ne bannabbi abataawandiika be tuyita canonical and non-canonical prophets. Bannabbi abo kankwe nga Eriya. Obulanzi bwa Eriya tebwali bwa biseera bijja bwali bwa kiseera ekyo era nga Akabu alina obbuulira. Gamba nga Nathan yayogera ne Dawudi oyo yali mulanzi ow'ekiseera ekyo. Gamba nga Samwiri. Katulina obunnabbi obuli classical. Yona abona bannabbi nga boogera obunnabbi obutali mu bubonero obufunze nti Katonda agenda kuzikiriza Isirayiri mwenenye. Classical
prophecies alanze ekinajja nga kyakutuukirira ku bantu abo ng'ate tekikwekeddwa. Kano wabawo ekika ky'obunnabbi ekyokubiri kye tuyita apocalyptic prophecy okuva mu kigambo apocalypse. Apocalypse kitegeeza okujjawo olutimbe, the unveiling. Obunnabbi obutegeeza nti Katonda aleese obulanzi naye ng'obulanzi buno bwa biseera byawala bugenda kuyita mu mirembe egy'enjawulo olw'okuba nti obumu bulina mu myaka 1000 okuva ku awo wabuwogeredde bukwekeddwa mu nnimi mu miwendo ne mu bifaananyi ebitali byangu kutegeera. Si kubanga bukwekeddwa abantu baleme kubutegeera naye bukwekeddwa busobole okubikkulibwa mu kiseera kyabwo nga butegeerekeka bulungi. Kandowooza abantu bategedde. Kati bw'osoma ekitabo kya Danyeri n'ekitabo kyabikkulirwa n'ebitundu ebitonotono mu kitabo kya Yeremiya ne Ezeekeri ojja kusangamu obulanzi obw'ekika ekyo. Lwaki buli bwe butyo? Ensonga esooka busobole okubikkulirwa mu kiseera kyabwo nga kituuse. Ekyokubiri busobole okukuumibwa nga tebutaataagana. Yensonga lwaki olaba abantu bana kyeta barcodes. Barcode system ekuyamba okukweka ebintu. Kati barcode wogitunulira okacupa otegeera ki? Ate olaba nnamba nabo sikola. Ne singa ebyali mu nnamba ezo baali babiwandiise kyandibadde kyangu okubikwatamu. Kati Katonda olw'okuba eno message erina ekiseera kyayo n'abantu baayo ab'okugimanya kyava agikweka mu bifaananyi n'emiwendo. Olwo walemu okubaawo amanya kye bitegeeza abisuule nga kasasiro naye nga ye message ya Mukama. So okuuma kye tuyita integrity of the script. Walemu okubaawo ataataaganya ebigambo ebyo kyava abyogera bw'atyo. Si kulwanga oli abisoma naga ibona badde boogera ku Baruumi ibona boogera ku Uganda. Kyangu nnyo omuntu okuyimirira mu ebyo n'abimanipulating nga bw'ayagala. Ne wayogera ku nsolo ekifaananyi kyayo emitwe 10 amayembe 7 eri ku nnyanja neyimirira mu ddungu ebyo tegeeramu ki? Oyira bisomanga okujjako nga ddala omwoyo oba zino ngero wabyabaani ng'oteeka wali naye ky'otadde wali eyo message. Kiringa bw'olaba olulimi lw'Abambega n'amagye bakozesa koodi. Ne bw'owuliriza essimu ye ng'ayogera tosobola kumanya kyagamba okujjako munne gw'ayogera naye bwe bategeera obubonero bwabwe. Kati awo ntegedde. Kati Katonda kyava akuma message eyo ngeri bw'etyo. Abatuufu ab'okugitegeera mu kiseera ekituufu bo bajja kugimanya. Abatali baakugitegeera abali mu kiseera mweteetaagisa bo ke bayiteko buyisi. Kati kyekiwandiisa apocalyptic prophecy. Ekyokusatu kubanga obunnabbi obwo bukwekeddwa nga bwogera ku bantu abaliwo awamu n'ebyafaayo. Katonda yakkiriza bibikkule bw'atyo si kulanga preemptinga universe. Manyi waliwo ekyoto okumanya nti gundi bw'alivaako gundi yaliddako nebino bitoyo biti kati okumalira history oyo okulwanika okulwana okumukyusakyusa n'okola ati Mukama yasonga ffe tukusonge wano kati n'atuggyako omugugu. Olaba Kerode bwe yali agezaako okugyawo Yesu agezaako n'abantu bangi tuninga ataataaganya ebyafaayo tulabe ng'ebyo tebijja. Kale Katonda okubikuuma nga biri pure and true and integrity yabyo obutagwa kyava yasalawo n'agamba nti no, let us keep this message that way. Ekyewuunyisa kiri kimu ne bannabbi bennyini Katonda be yawa message eyo nabo tebaagitegeera. Batono nnyo abaafuna okumanya okujjudde ku bye booleseddwa era okumanya abaakufuna era malayika yamalanga kujja on a special mission. N'agamba kati Danyeri ekindoso kimanyi kukunnyonnyola ojjukira biri bye wandika ojjukira biri bye walaba luli simanyi ensolo ekoze biki kati bino bye ŋŋamba. In other words
the message is too intricate. And even the prophet himself could not understand. Kati ekyo apocalyptic prophecy. Kati kubikolirwa egwa mu kiko ekyo eky'obunnabbi. Olw'ensonga lwaki ebyo mbyogedde mbadde nsoma musingi. Kati bwe tutuuka mu kuvvuunula amakulu g'obunnabbi waliyo engeri nnyingi zesinza kusomesa. Twabagambye waliyo omusomo mulambo gw'obunnabbi bagende bagugoberere kweguli kwa Vento Production. Nsumba ngogenda kunnyonnyola nsaba ogumye omulabi waffe kubanga bigambo by'oyogedde oyogeddemu nti byakwekebwa tuleme bimanya. Yes. Naye njagala ogumye omulabi waffe ng'omugamba nti bitegeerekeka mu ekiseera kyabyo kikoze kitya. Ekiseera kyawo bwe kituuka kituuse mu bantu abatuufu abateeka okubimanya bitegeerekekera ddala nga bw'otunuulira ennyanja ng'eradde. Omuntu yandigayo waayo bebe ate kati mbyagaza era ekyo kyekyavaako engeri ennya ez'okuvvuunula obunnabbi. Buli muntu alina akasonda mwayimirira ng'atunuulira obunnabbi obuli wakati mu kisenge. Akasonda akasooka ke k'abasajja be bayita ba preterists. Preterists bakkiriza nti ekitabo kyakubikkulirwa okuggyako essuula esooka okutuuka ku yokusatu ebisigadde byonna actually byonna bapreterists bakkiriza nti okuva ku ssuula esooka okutuukira ddala ku ssuula kumpi 19 ebintu ebyo byonna byaggwa dda byatuukirira dda byaliwo dda nnyo si bya mulembe gwaffe. Tubinoonya mu history gyebiri ebyo ebiyinza okuba nga byakutuukira mu maaso by'essuula eya 21 tinenda beggulu erijja n'ensi empya. Ne bapreterists bagamba byaggwa tebikyakwata ku bantu ba mulembe gwaffe. Kati oyinza kuddira bunnabbi obwo n'obuteekamu Lumi n'obuteekamu semera biki sebajja gulyonaani byaggwa dda byemabega byafaayo kuba Katonda yagamba Yokaana ngenda kubikkulira ebyaggwa edda nkubikkulira ebiriwo nkubikkulire n'ebirijja. Kati abo bayimirira mu kasonda wali ne batunuulira obunnabbi nga tebulina makulu gy'oli kubanga byonna ebibulimu byaggwa. Abookubiri ne bayimirira mu kasonda akalala babayita ba futurist. Bo ne bagamba nti okuggyako essuula esooka okutuuka ku yokusatu ebisigadde byonna by'osoma mu kubikkulirwa bya maaso si bibyo byeyo gye tutamanyi era abasinga babyogerako ng'ebirituukirira nga ne Yesu akomyewo. Abamu babyogerako ng'ebirituukirira kale ng'ali kumpi eyo mu maaso. Era bangi baddira n'ennyiriri zino emyaka n'embala yaazo ne bagikubisaamu 1000 kubanga Bayibuli egamba nti emyaka 1000 giringa olunaku lumu. Kati gwe bw'ogamba nti emyaka 2026 times 1000 baga temulaba bintu biri mu mitwalo gya myaka eyo tukyalina mu 2000 olituukira mitwalo 12. Ebyo byeyo si byaffe kati. Era mulimu abasembeera enkola eyo kati nga balaba Jehovah's Witness nabo balinamu okuyigiriza okwo kuba futurist okwo ebintu ebigenda okuba mu maaso eyo ensi ebeere bulungi Katonda abonyebonya ababi byeyo Yesu agenda kudda ku nsi kuno naye nga tetumulabye asikemu abatukuvu alekemu ababi bwana alekamu ababi kati byonna ebiri mu kubikkulirwa bibatuukeko binambalo batuukako ate kati akomewo olwo okuteekawo obwakabaka n'ebirala. So the future si byakati kati oyinza kusoma kitabo kyakubikkulirwa nga kyapulayinga ku ggwe bwe kibagamba kati bali mu nsonda wali ne tuba n'ensonda ey'okusatu eyo babayita ba idealists. Abo nno bo batunulira ekitabo kyakubikkulirwa ng'omuzingo ogumu ogulaga olutalo wakati w'obulungi n'obubi era bo bagobeera main theme eya Revelation. Bo tebatwala budde kunnyonnyola bubonero na miwendo. Ensolo simanye ensolo amayembe 7 ate yakola bino ebyo byonna gasiya mwerere. Ekikulu kiri kimu Setaani ne Yesu balwanagana era Yesu agenda kuwangula n'abantu be. Gwe twala ekyo don't waste time. Tate nejjembe eryakula ne lijjawo 3 ate tebiyimirira limu ate lyayimira ne lijjayo akamwa ate lyogera ng'omuntu ate ne limenyeka ate embuzi ebyo tutawaana ebyo tolubonyabonya budde bwo. Kane mbama abali mu kasonda akokuna bayita ba historists.
abo bakkiriza nti obunnabbi kulanga kwa Katonda okujja kutuukirira ng'ebyafaayo naye bwe bijja bibeerawo. Kati abo ye position eya Protestantism. Era abazza b'ekkanisa bonna obujja ne ba John Wycliffe bali abaasooka n'abasajja nga ba Isaac Newton bonna abaajogera ku bunnabbi bonna baawandiikira mu ndabirwamu ezo nti ebijja bibeerawo mu nsi bizze bituukiriza obunnabbi era bikyabutuukiriza paka Yesu lwalidda. Kati abo okuyigiriza kwabwe kugamba nti obunnabbi butukwatako leero. Era bye tusoma wano tubiri wakati era ebyaliwo emyaka 100 emabega byalina bye bituukiriza n'ebyaliwo emyaka 100 byalina bye bituukiriza. Mu bufunze the history of the world fulfills prophecy. Era abo bo babala mu litero years ne babala emyaka egyakati ne babala okuva 18 paka okuva 17 bo babalira mu kiseera kyaffe. Era bakkiriza nti obunnabbi mu butuukiririra bagenda babuteekako era bo bakkiriza nti bwaffe nti the prophecy and revelation is ours. Kati okusinziira mu kasonda wooli njegerekese bulungi bw'otyo bw'ovunula ku bikulirwa 12 kati mbadde ntuuka okusinziira mu nsonda w'oyimiridde wovunulira ku bikulirwa 12. Lwaki nkyogedde ekyo nga tunnagummulamu nti ogenda kusanga okuvunula kwa mirundi yena okwessuula etya kati nze njagala nkubuulire ndi mu kasonda ki nga tonnatubuulira musomba bwe tunadda babuulira akasonda we tuli katunyonyole omulabe waffe ebigambo binyuma ate era obunnabbi bayibayo bwobuwa obudde n'obuyiga buli very interesting bulimu ebyokuyiga bingi bukubikkulira n'olaba ensi bwetambula ne bwegenda okukomekerera naye nga tetunagenda mu maaso kati soka tuvule mu katono nnyo tukomawo. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Kulikayo nnyo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo eyakatweyungako tukwaniririzako oli mu program Bayibuli egamba ki. Tuli ku kibuuzo ekibuuza ku bunnabbi okuva mu kubikulirwa namba 12 essula 12 naye nga tetunnaba kugisunsula nnyo. Omusumba atubuulidde nti waliwo abavunuzi abataputa obunnabbi bwa mirundi ena. Omusumba tukomye batunnyonnyoledde mu bamenyi kaakano tetutaddemu kaakano kati okusinziira buli omu bwavvuunula kati kangeze singa abadde mu Katuliki avvuunula nga preterist avvuunula nti byaggwa ebito byadda nene ku bikuto bisoma namu ebyo byayita era awandika ku byavuga ne boonawulira bajjajjaffe ow'egindi kintu nga bw'osoma mundu andiseera simanya masaaba kati mu mulembe guno tokyanza kuleta ngero za kintu zitwapulayingeko kujja ng'osoma byafaayo Walumbe n'ebirala kati singa abadde Catholic yandibadde akirabira mu kifaananyi ekyo majorly ekitundu ekino ne bakize batyo. Singa abadde mu Jehovah Witness yakirabe nga futurist, singa abadde ba evangelicals yakirabe nga idealist, kati Seventh Adventists n'abalala bangi tulabanga ba historists. Kati zengenda kunnyonnyola nga historist yenzabirwamu enkirabira. Lwaki butereevu bujja bwebikula mulembe ku mulembe. Lwaki ngenda kukikola bwe ntyo
Daniel 12 olwokuna. Soma agamba atya? Daniel 12 olwokuna. Daniel agamba 12 olwokuna agamba bwati. Agamba nti naye gwe Daniel bikka ku bigambo ose akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abaliddiŋŋana ebiro n'okumanya kulyeyongera. Daniel bikkako bino si bibyo kati. Naye mu maaso waliwo bangi abagenda okweyongera ku magezi, abagenda okweyongera okutegeera bategeera ebigambo bino. Ekitegeeza ebigambo Daniel bye yawandiika newankubadde mu kiseera kye tebyali byakutuukirira bingi mu kiseera ekyo, naye mu kiseera ng'amaze okuvaawo byali byakumanyibwa, byali byakutegeerwa era byali byakunnyonnyolwa. Bikula ku Bikkuliro 22 olw'ekkumi. Ku Bikkuliro 22 olw'ekkumi agamba atya? 22 olw'ekkumi agamba bw'ati. Otyo? Naŋŋamba nti toteeka akabonero ku bigambo eby'obunnabbi eby'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi. Wulira bano bwagala mu Luganda luno 22 olw'ekkumi. Era naŋŋamba nti ebigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino tobikuumanga byakyama kubanga ekiseera kiri kumpi bibeewo. Kaakati ennyiriri ezo ndize zisomye olw'obudde ziwagira futurist position. Bwe tuba tusoma obunnabbi newankubadde mu Daniel newankubadde mu Kubikkulirwa ebigambo ebirimu byaffe. Eriyo n'olwoleseyo musomba. Katonda talibaako ky'alijjako ng'abikkulidde. Amosi 3:3 okutuusa ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ebyama bye. Kati ffe tetukkiriza nti obunnabbi bwa kiseera kya mu maaso bulijjeeyo, nedda. Tetukkiriza nti waggwa dda, it is history, nedda. Ffe tukkiriza nti okuva ku kitabo kya Kubikkulirwa bwe kyawandiikibwa ekiseera ky'okubaawo kw'ebyo kyatandika. Era ffe tukkiriza n'okutuusa olwaleero obunnabbi bukyatuukirira. Kaakati awo mu kifaananyi ekyo mwe tunyumya Kubikkulirwa 12. Sigenda gisomesa yonna ng'essuula kubanga kijja kuneetaagisa series nga 7 nga nsomesa ekyo kyokka kubanga mu bunnabbi kumpi buli lunyiriri kyakuyiga kiramba. Ne wabula ngenda kumuwa overview. Naye nvudde eri kusima musingi nsobole omubuulira bino ng'ategedde lwaki mbimugamba bwe ntyo. Si kulwanga akemebwa okulowooza nti tuddire mu Bayibuli tuteekamu ebigambo ebiki ebirala. Kaakati kino tukimanye. Essula 12 gibikkula awo. 12. Yakubikkulira tusomemu obuntu bugenda kuba butonotono. Lweko ne byetulaba. Soma olunyiriri olusooka. Nja kutuyambako. N'akabonero akanene kalabika mu ggulu. Omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere. Ne ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyeenye 12. Omukazi ayambadde enjuba, ayambadde omwezi agulinnyeko wansi, ate n'emmunyeenye nazo zaakaayakana. Kaakati mu bunnabbi ebigambo ebyo nga bw'obisomye bw'obiwulira tebirina makulu eri abisomye, naye bisobolera ddala okufuuka ebyamakulu eri abantu abatuufu abaliwo mu kiseera ekituufu. Ekirungi eky'essula 12 okusinziira ku kasonda akaba historist, ebyo byatandika okubeerawo nga ne Yesu tannaba kuzaalibwa. Olutalo wakati wa Setaani n'abamalayika be oba ne baakola nabo. Omanyi Setaani alina baakola nabo. Setaani baakola nabo. Setaani ng'ogyeko Setaani ne bamalayika be naye naye alina human instrumentalities. For example, God has a church. Akyowulira? The devil has the beast. Otegedde kintu ekyo? God has a church. The devil has a beast. Kale wabeera mu kitabo kya Kubikkulirwa buli w'osoma ensolo
mu kitabo kyakubikkulirwa ogwo mukono gwa Setaani kivunule mu Luganda nezera kibansulu nti Katonda alina ekkanisa ku nsi Setaani alinako ensolo. Weebale kati obuyinza bwa Katonda bwonna ku nsi buli mu kkanisa n'okukola kwa Setaani kwonna kuli mu nsolo. Era bw'onaasoma ekitabo kyakubikkulirwa essula ey'e12 ey'e13 n'ey'e14 zonna zigenda kuba zeetooloolera ku kkanisa na nsolo. Ensolo Setaani be bantu baakozesa ye human instrument ye, ate kkanisa is God's instrument. Kati olutalo wakati wa Kristo ne Setaani ku nsi lulabikira wakati w'ekkanisa n'ensolo. Kakati bwekityo bwe kiri. Kakati bw'ayogera ku mukazi oyo ayambadde ebyakayakana, ayambadde enjuba, emunyenye agirinnyako bulinyi, emunyenye zonna zimwetoolola, omwezi agulinnyeko ebigere bye. Kikulaga okwakayakana kw'omukyalo ono. Mu kubigwa tulina abakazi babiri, tuyinamu oyo n'oli w'essula ey'e17 gwe tajja kusoma, ole yali atudde ku nsolo emyufu ng'akutte ekikompe ekyo ekirimu ebirala byonna gwayita omwenzi, adulterous woman. Kati omukazi oli omwezi era atudde ku nsolo. Kati omukazi oyo atudde ku nsolo eyo omwenzi akulaga ekkanisa, kubanga ekigambo omukazi kikiikirira kkanisa. Ekigambo omukazi kikiikirira kkanisa mu byawandiikibwa. Kaakati mu bunnabbi omukazi kitegeeza kkanisa kubanga eviisaamu n'ekuuma, ate era ye mugole ategekebwa Yesu Kristo asobole okumusinkana. Kati bw'ogenda mu byokuyiga eby'obunnabbi ebiri diipu eyo gye tugenda ne tunnyonnyola ki omukazi kkanisa, ne tusoma ebyafaayo kye tuyinza kukola kati. Naye ku lw'okuyamba alaba tuvuga nti omukazi ye kkanisa. Era lwaki eyitibwa kkanisa? Kubanga ekubisaamu. Ekyokubiri etegekebwa ng'omugole agenda okununulwa ku nsi atwalibwe mu ggulu. Kaakati omukazi oyo yakayakana akiikirira ekkanisa entukuvu eyambaziddwa obutuukirivu bwa Katonda, etambulira mu musana ogw'ekigambo kye, oguvira ddala mu ndagaano enkadde nga ye munyenye, manya gwe mwezi, ne gugendera ddala mu ndagaano empya nga ze munyenye ezo, okuvira ddala mu Isirayiri oli owe12 kubanga omuwendo 12 ogulabyawo, okutuukira ddala ku batume 12 12 ab'endagaano empya. Kati awayogera ku kanisa. Kati omukazi akiikirira Church of God. Ye description ye. Ne ola bwamunyonyodde mu byayogedde byonna tozana kutegeera nti kanisa naye ekyo kyagamba. Kati bwamaliriza osomayo olulala tunyonyere ekyokubiri. Olwokubiri lugamba lutya? Olwokubiri era ng'ali lubuto otyo n'akaaba ng'alumwa otyo era nga abalagalwa okuzaala. Ekkanisa ya Katonda okuviira ddala mu kiseera eky'endagaano enkadde kyalangibwa nti eriwa olubuto kubanga oluwa ezzadde era yaliteekwa okuzaalibwa gwe tuyita big brother waffe. Ekkanisa ezaala nga bw'ogamba okuviira ddala mu ndagaano enkadde, naye tulinamu eyazaalibwa muganda waffe ffenna eyatukulembera. Iyo Bayibuli emuyita first born of everything. Newankubadde baali bazadde abaana abalala bangi, ye bwe yazaalibwa n'afuuka first born. Oli gwe yagamba nti ezzadde ly'omukazi. Kati awolamu obunnabbi obutandika okukola nti bwe tuba kati tuli eri mu byokuyiga by'obunnabbi kati tuddayo mu lubereberye ne tukulaga nti omwana azaalibwa wano yoli gwe boogerako mu lubereberye 3:15 ezzadde ly'omukazi mu Yesaya 9:16 ezzadde ly'omukazi eriribetenta omutwe gw'omusota. Ne tugenda mu Yesaya 9:16 omwana atuzaaliddwa ffe. Ne tugenda mu Bagalatiya 4 tuukira ku ebiro bwe kwatuuka n'azaalibwa. Kati omwana oyo gwayogerako mu kubikkulirwa eyazaalibwa ekkanisa ku lwayo ffenna tuli baganda be, ayogera ku Yesu Kristo. Okirabye ekyo? Kigambo n'agambye abalagalwa okuzaala. Kitegeeza ebiro by'okuteekateeka okugamba ebisaga by'okuzaalibwa ng'omukyala bw'aba olubuto. Ekkanisa yali mu kiseera ekizibu butereevu. Ekiseera ekituufu egy'omwezi omwenda egiggweerayo n'azaalibwa. Yesu Kristo n'azaalibwa. Kubanga ebiseera Yesu w'azaalibwa nga kumpi n'ekkanisa eringa eweereddwa.
nga Katonda amaze emyaka 10,000 teriyo nabbi ajja ng'ensi yonna eringa etaliimu Katonda. Yesu Kristo n'azaalibwa. Okiraba katusomayo onyiro lulala lumu awo twaga kusomayo nga 4-5 wanga ze zisinga ebyo birala bigoberegana. Tugenze kulala kusala agamba atya ne walabika akabonero akalala ogulu era laba ogusota ogumyufu ogunene ogulina emitwe omusanvu n'amayembe 10 ne ku mutwe gwagwo engule 7. Olobo kati ayogera ku gusota. Kati awo bwatuuka mu ogusota omanye ekigambo ogusota mu ssula yennyini eya 12 ogusota agunnyonnyola eri bw'osoma onyolo omwenda nti ye mulyolyomi era ye Setaani. Kaakati wano ayogedde ogusota kati atandise okukulaga betuyita ba key characters. Waliwo ko firimu ng'etandika firimu bw'eba etandika bakulaga abanaagizannya. Kati abawandiisi bano bakulaga kubanga essula ya 12 y'essula etandika okuva ku ssula ya 11 okutuuka ku ssula ey'omusanvu y'essula eraga ebyo ebyokubeerawo mu kiseera ky'olutalo luno n'engeri ekkanisa gy'egenda okweyubulanga. Naye essula esooka paka ku yokusatu ekulaga essula esooka ekulaga Yokaana kye yalaba ku Yesu Kristo. Eyokubiri n'eyokusatu nekulaga ekkanisa omusanvu. Omusanvu kitegeeza kijjudde nekulaga olugendo lw'ekkanisa lwonna nga bwe ziritambula paka ku nkomerero. Kati bw'omaliriza oluvannyuma n'okugera ku kkanisa ey'omusanvu essula ey'okuna n'eyokutaano eyakubikulirwa ereeta buyinza bwa Katonda na biki ebiri mu ggulu. Lwaki abireetera awo? Okulaga nti ekkanisa zino omusanvu ozigenda kubeerawo ku lwa buyinza bw'oyo eyaziteekawo. Kati bw'atuuka mu ssula ey'omusanvu n'atandika okunnyonnyola abatukuvu bwe balibeera batya mu ggulu ebika 12 ebya Isirayiri na biki bye bagenda okuyitamu 7, 8, 9, 10, 11. Kati bw'atuuka ku 12 kanatandika ekinyusi ky'olutalo luli lwe yalangirira. So tugambe kubikula 12 ennyonnyola lubereberya 3 kati atandise ekinyusi ky'olutalo wakati w'obulungi n'obubi. Kanisa giveeko n'entalo zaayo ne byegenda okuyitamu. Kati twagala tukunnyonnyole olutalo ssematalo luli mu ssula ezi 12, 13 ne 14. Kati okuva ku yo15 paka ku yo18 kati akwolesa olutalo nga lunyinyiitidde lugenda kufaananira ddala lutya, lugenda kutambulira mu dimensions ki, Katonda agenda kululwana atya n'enfalaasi ez'omuliro ez'amaanyi era akwoleka ebitala enfalaasi entalo. Lwe19 nandiko kufundikira ng'akulaga nti amaanyi g'omubi gagenda kuggwegereza. Bwe tutuukira mu 2 nga Setaani asibwa ayokebwa amalibwawo 21 na22 nga twolekedde ensi mpya. That's how Revelation is designed. Kati 12 up to 14 is the great controversy in its real sense. Kati ovola abantu asooka kwanjulira ba main characters. Nasooka nakulaga ekkanisa n'agijjawo n'agamba oyo omu, n'akulaga Yesu n'amugjawo omwana eyazaalibwa n'agamba oyo wakubiri, kati n'aleeta character ey'okusatu ye Setaani. Kategeeza bali bameka? Waliwo ekkanisa, waliwo Kristo, waliwo n'ogusota nga ye Setaani. Kati abo abasatu betugenda okutunulako paka ekitabo kyakulekulu ekinaggwa nga twetoloolera ku abo abasatu. Kanisa bagikuba omwana gw'endiga Yesu ajja agitaasa. Kiraba sanageza bwe kityo awo bwe tugenda okutambuliramu abo abasatu era be bagenda okugaziya. Kiraba kati katumalirize kati kamaze okulaga abasatu kikirala ekibulayo somola okunapako olw'omukaaga kaziri esigadde mu mulage kiziraga tumalirize ekibuuzo. Olwokuna n'omukira gwayo n'omukira gwago neguwalula ekitundu ky'obusatu eky'emmunyenye ez'omuggulu otyo neguzisuula mu nsi ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala. Bw'alizaala gulyoke guggulire ddala omwana gulyoke guliire ddala omwana oyo otyo ogenda maaso olwokutaano n'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma n'omwana we
n'akwakulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. Olw'omukaaga. N'omukazi n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda balyoke bamuliisizenga eyo ennaku 1,260. Kaakati essula y'e12 etusigira ekifaananyi kya ssematalo gwetandika okwanjula etulaze abagenda okuzannya. Mulimu ekkanisa entukuvu, mulimu Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda eyazaalibwa, mulimu n'ogusota nga ye Setaani. Kati okutandika ku lunyiro olwokuna bakulaze nti Setaani tagenda kulwana yekka, naye ayina n'abamalayika kimu kyakusatu be yagwa nabo be yeeteeseteese okulwanisa Setaani. Kati zonna karakita ze bamaze okuzikuwa. Kati batuuka mu lunyiro olwokutaano olutalo ne lutandika n'ani? Lutandika na Setaani yennyini kabwejungira kulemesa Yesu Kristo kuzaalibwa na kufiiririra mwonoonyi. Awo olutalo we luva. Olutalo lusinga obunene si lule luli olwali olw'okumugoba mu ggulu, kubanga olutalo lwagoba Setaani mu ggulu terwamuwangula neva. Era Katonda Setaani bw'amala okugobwa mu ggulu yagamba nti zisanze ensi amuwadde bubi bbanga lyakwenda, kale musanyuke mmwe eggulu n'ezisanze enki. Ekitegeeza olutalo luli olw'omu ggulu Setaani okugobwa yataasa butaasa ggulu influence ya kibi, naye ekibi ne Setaani tebyavaawo. Kati essula y'e12 alina okujja mu nsi naye aje. Essula y'e12 kati etugirayo ekifaananyi eky'olutalo nga lutandikidde ddala luli wano battlefield earth. Kati Yesu okuzaalibwa kwe Setaani n'ajjayo amaanyi ge gonna okuyita mu Bakerode n'ayagala okumutta nga muto. Yesu n'asimatuka n'amutega emitego gyonna n'amulwanisa n'ayagala okumuzikiriza. Yesu n'amalako obulamu bwonna nga tayonoonye. Yesu n'amalako obulamu bwonna nga mutukuvu. Yesu n'afa ku musaalaba Gologoosa. Setaani n'ayagala n'okumusigaza mu ntaana gwe tosomako mu Bayibuli ne bateekako n'amagye tulabe kale bw'anaafulumayo. Yesu bwe yamala okuzuukira bw'atyo n'aba ng'awangudde amagombe. Bwe yamala okuwangula amagombe olwo mbu n'atwalibwa. Yes, n'atwalibwa eri Katonda. Battle 1 omanyi olutalo ewo has got many battles. Battle 1 nebanga ewanguddwa Yesu. Kati battle 1 weggwa senaga no ono bw'aba agenze it is okay. Kati agenda ku battle number 2 waliwo ekkanisa eno yonfa nayo okiwulira. Kati kwe kukyusa obwanga n'abotunuuliza ekkanisa naye nga tannaba tunnyonnyola kanisa agenda kulwana naye atya. Mu ssula y'e12 kyava asooka atuzzaayo mu lutalo gye byava byonna ng'era bw'olaba firimu bwe ziba bamala okwanjulira abazannyi basooka ne bakuzzaayo mu byafaayo kyavaawa ky'olaba. Kati n'atuzzaayo eri mu lubereberye ng'ensi tennatondebwa ne bwaba olutalo mu ggulu. Mikayiri ne bamalayika be. Lukaana atuwa prologue atuwa okunnyonnyola nga tannatuuka ku lutalo olwakati lwe lunyiriro olw'omusanvu okutuuka ku lw'omwenda. N'atunyonnyola Setaani. Olw'e11 n'atunnyonnyola engeri gy'agobwa mu ggulu. Olw'e12 n'atunnyonnyola ki Katonda kye yayogera nga amugobye. Kati bw'amala okufuluma bw'ati olw'e13 kati n'atukomyawo mu lutalo olwakati. Kati bw'atukomyawo n'atulaga mu nnyiriri ezo 13 paka 17 nti Setaani newankubadde nga yagenda ku nseera zigisanze naye omwana gw'endiga owa Katonda agenda kumuwangula, agenda kusinga, agenda kumusuula. Ne babadde awaabira bonna takyasobola kuddamu kubawaabira. Era n'amaliriza nga agamunyolo 17 lolusome. Era olusome olukulu nnyo 12:17 agamba atya? Agamba 17 ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gukola gutya? Ne gugenda okulwana n'ab'omu zadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Yes. Tugamba olunyiriri olusooka, olwokubiri, n'olwokusatu, n'olwokuna lutwanjulira ba key players mu lutalo lunene. Olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga lutwanjulira Battlefront 1 wakati wa Setaani ne Yesu ku nsi. Yesu n'awangula Battle 1.
Yokaana nga tannaba tutwala ku battle number 2 n'asooka atuwa history ow'ebyo gye byava lwenyo olw'omusanvu paka olw'ekumi n'ebbiri bwe luggwa kannajja ku lw'ekumi bwadda ku lw'ekumi kati n'atulaga nti olw'okuba Yesu taliiwo kati Setaani n'atandika kkanisa n'agirwanisa mbonaye Katonda n'agiddusa n'agikweka mu nsi ezeewala n'agiriisiza eyo byebiseera ebyekkanisa mwe yayigganyizibwa n'egenda mu ddungu byebiseera bya Dark Ages bawaldense ezaabo abaali mu Europe mu Alps eyo waggulu n'ekkanisa n'edduka n'egenda ne mu Amerika eyo n'esanga liberty n'esobola okukula byebiseera kati bw'aba amaliriza ebiseera ebyo byonna Katonda waakuumira ekkanisa n'agamba nti kaakati waaliwo obusungu ogusota nga gugamba lwaki ekkanisa tevaawo ogusota ogusunguwalira omukazi ne gugenda gulwane n'ab'omuzadde eri abaasigalawo characters ziri bbiri oba characteristics eziraga abantu abali ku nsi olwaleero nga Setaani baawalana era baalwanisa balina ebintu ebyo bibiri era oba toyiga bunnabbi tosobola kukitegeera bakwata ebiragiro bya Katonda ate balina n'okukkiriza mu bulokozi bwa awo eyasigalawo mu muyaga guno gwonna ne mu kuyigganya ekkanisa bangi baavaako ne bameguka naye ne wabaawo abalemeddeko be bakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Ekyamazima kiri kimu, ekkanisa ey'amazima erina ebintu bibiri: ekkiririza mu Yesu ng'omulokozi yekka ate n'okumuwuliriza ng'ekwata amateeka ge. Kyekibuuzo kye batubuuza buli lunaku. Nebimu ku byendiddamu mu maaso awo. Lwaki abasevensi mwesiba ku mateeka? Lwaki abamuli mu kikolimo ky'amateeka? Abasevensi n'amateeka. Waliwo characteristic ey'okubiri ng'oggyeko okukkiriza Yesu ng'omulokozi. Waliwo ekintu ekyokubiri Setaani kyakyawa, ge kukuuma amateeka ga Katonda. Lwaki mugondera oli? Ekkanisa ey'Abadventist. Lwaki mulemera ku oli? Nze siriiwo. Nze siriiwo, lwaki temumpulira? Oyo Yesu wame mumukkirize, mubuukebuuke, muleekaane, mukole ebyamagero, muwonye abalwadde, nkimanyi bulungi. Bagenda kubeegaana. Tokisomangako mu Bayibuli ti Yesu agenda kwegaana abantu abo. Sebo twawonyanga abalwadde, twakolanga ebyamagero, twakuyimbiranga, tisibamanyangako mwenna kubanga temwakuuma mateeka gange. Kati Setaani agamba musigale mu bulokole bwammwe, muyimbe ku Yesu, mwogere Yesu, ffe twalokoka, tuli mu mateeka, ebyamateeka twabivaamu, sebese bali mu mateeka, naye bagenda kubeegaana. Waliwo ekintu ekyokubiri ekiyitibwa okukwata ebiragiro bya Katonda. Ekyo bwe kyegatta n'okukkiriza mu Yesu, ekkanisa ekkiriza ebyo ebibiri, Setaani gyawalana ku bikolero bw'agambye. Kati bw'obeera nga toli mu eyo, anti katumaliriza gwatulaba, bw'obeera nga ekkanisa gy'olimu ebyo ebibiri tebyemburesinga, mu mukono guno neereeta obulokozi mu Yesu yekka, mu guno neereeta amateeka ge nga galina okukuumibwa, n'ebireeta wamu bweti ng'ekkanisa y'ebyo tebikola, giveemu. Wabula Yesu agenda kwegaana. Ekkanisa ya Yesu erina ekisa naye erina ne justice. Erina ne justice. Mu Luganda yiki? Obwenkanya. Obwenkanya. Ebyo tebisobola kubaawo nga tewali mateeka. Omanyi? Kati gwe bonoolemera ne weebale teriyo obwenkanya nga Katonda yatulumiriza teriyo okusala okusanga. Sala gwaki nga wali? Ndowooza okirabye. Kaakati bw'oba nga waliwo ekisalo tewalibadde musango. Naye bw'oba nti akomawo okusala omusango naawe ng'okitiriza agenda kugusala kusinziira mu abalamu n'abafu. Kituufu. Asinziira ku justice. Kale no finally Revelation 12:7 emaliriza n'essuubi eryo nti Setaani baayigganya beebo bokka, abasigadde tabalinaako pulaani. Abasigadde akyalayo bukyazi. Ekyava guyo genda va wano tujja kugoba genda kiro kiramba noga nti owayi nga ye baamugobye jjo ndoza leero tadde bugenda okereja genda tuvugire wano genda musanye kaluwaye tuga nti owayi nga ye bamufuutudde olwaleero ndoza kati agendedde ddala nenkeera genda akale yakyalayo bukyazi eyo yafuulayo maka. Naye ekkanisa
ekwata ebiragiro bya Katonda ng'erina okutegeeza kwa Yesu. Ogirabe ye kanisa y'amazima yokka Sitaani gy'alwanisa. Finally kubikula is a series of events era ewooma nga tugisomesa. Lwaki amaliriza n'olunyiriri olwo olw'17 omanyi mu kitabo kyakubikulirwa kyonna essula ye12 n'eye13 n'eye14 zisula ezitakutuka mu kuwandiika kwa Bayibuli kisoso weebale ze ssula zokka ng'eno eyunga n'eno eno eyunga n'eno eno eyunga n'eno. Lwaki kiwandiiko kiri kimu? Kaakati lwaki asembeza olunyiriri olwo? Kubanga mu ssula eye13 agenda kuleeta episode endala. Episode endala gyagenda okuleeta mu ssula eye13 ensolo egenda kukyusa obuufu bwayo. Mu ssula eye12 it is physical tormenting. Tukiganya abakristaayo bamenyeke naye baganye. If you can't win them, join them. Kati Setaani n'asunguwala. Bw'asunguwala n'aleeta strategy number 2 yeri mu kubikulirwa 13 naye tukomyawo kubanga tukoma ku 12 tulifuna omukisa omulala tuligenda mu 13 kama atuwa omukisa. Amina. Manyi kati wano tusiikudde naye njagala nkunjukize tulina program waliwo kati ayinza okubuuza 13 ate programu eri esomesa ku 13 bannange. Program namba ku TV esomesa obunabbi gye butandikira gwera wano tubadde tuddamu omukwano gwaffe ng'abuuziza specifically 13 naye kubeerako omulabe waffe ku programu yaffe eyabuuziza ekibuuzo kino tukoze bulungi. Olinayo g'osiibula g'otumira. Njagala okutumirako mwenna abatulaba. Njagala okutumirako Saabalabirizi kubanga ye mukama wange gye nkolera Musumba Maka Moses n'omukyala ne bannange benkola nabo ku Uganda Union. Nentumira abakristaayo mwenna era nensaba Mukama abawe ekisa mwongere okunywera mu kukkiriza n'amazima gano ge mwategeera. Nawe abadde atulaba nkutumirako nnyo bali batulaba nga basiraamu bankubirako nno ku masimu ebiseero ne bambuuzaako batulaba nga bakatuliki. Lwaki njogedde ku madiini? Ba programu eno eyigiriza Bayibuli amadiini ge gasinga okusembera ku mmeeza wano naye bonna buli omu nzikiriza tubatumiddeko nnyo era tusaba Mukama abawe omukisa nga mweyongera okutambula naffe mu kuyiga. Amen. Tweyanza nange njagala okutumirako famire yange mu ngeri enjawulo Mukama abatukumire ate era abawangaze abawamaanyi n'okutegeera ensonga ezifaananako bwe ziti. Mikwano gyange mwenna gwe bw'oba omanyi nti oli mukwano gwange yonna gy'osinziira ate nga programu eno ogyagala nnyo nze sigenda bamenya kuba muli bangi bwe naayogerako omu ng'omulala agamba ate nze nga tewanjogeddeko bannange obudde tebummala naye mumanyi nti mbaagala nnyo mwebale okwekuumirako mu kutu mwebale obuweereza bwe mukola yonna Mukama abawa omukisa ate era abawanguze byonna. Amen. Katusabe olw'okuggalawo programu yaffe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Twebaza kubanga otuyigiriza ebigero bye tuyize binyweze mu bulamu bwaffe bitusobozese Mukama okunywera mu kukkiriza mu kiseera kino eky'enkomerero. Tuwa obulamu obulungi n'omukisa ogutambule naffe mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Webale nnyo omulabi wange bwe tutyo programu bwetambudde tusinkane Sande ejja ate nga tumanyi tuli bawanguzi ne mu mwaka guno Mukama tweyongere okumwekwasa tumusemberere kubanga waali nga kikyayinzika atuwanguze atusomose mu byonna. Mukama abakuume.